Aba makasi final asinkanye taata we Wizo akatambi ogenda kubanga okafuna maaso awo Rema namakula ne Dr Hamza wamma nabo babyekoze ati ku mukolo gwa Ntale akatambi weekali maaso awo Palaso ye munnange nakati akyawera nkulokota agamba ali skin njagaana abalala babeere ekyokuyigirako nga wogenda okubifuna maaso awo era nga zo ttiimu mukwano zikyawera nkolokoto ne Bobi Wine babimutadde mudda mugamba mutya mwasibe mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano Bebe Cool final amaze n'akyala mba Bridget gwe yasuubiza okuzimba ennyumba nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell limeswanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nnyongera okusabirako mu mwina abalwadde abakosefu tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'eddwa onono ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru bizinesi zo nga tezitambula bulungi mukubireko ennamba y'essimu era wati wamma akusomera eddwa togenda kuddamu kwejjusa yadde n'akatono BF Suma Herbal Research Clinic nabo bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga wamma bajjanjabira ddala buli ndwadde bakubireko munnange sigenda kukuyisa era nga nkutandise ne Aba Makasi onono olunaku olw'ejjo akawungeezi baalabikiddwako mu UK ng'ali ne taata we Wizo jjukira omwana yayisaamu bataata be bonna abato eggaali munnange ne taata naye naddiza omwana naye munnange nga wogamba nti abooluganda bitooba oba ebya famire temuyingizangamu nsonga zammwe bamaze dda ate okwatagana kale bwe tweyongerayo n'abali mu laavu banange waliwo ekintu kyolaba ne kikubuzaako okwogera naye nga kyolina okumanya bano bo bali mu laavu tewali muzannyo nange abaana abawala naye nga tubaagaliza birungi ne bannange omusajja naye nga byebyo ngenzeeko awo nindaba abantu nga bavuma nnyo n'omuwalambu ne bannange abakazi naffe twadiba oyinza otya simanyi okubeera n'ono omusajja waba nga yamuwa emirembe wabanga yamutegeera lwaki nedda tabeera naye kale wamma wetulibeerayo baby girl fumbe ettooke litokose wabanga omusajja oyo akuwa emirembe bwe tweyongerayo munnange ne Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu naye era nga olunaku olwaliro bwe batyo bwe beekuŋŋaanyizza baganda be ne bannange Bobi Wine ng'ayina baganda b'abalenzi abo nno bonna boolaba buli omu yazimba ate nga buli omu yazimba mansion so si buyumbayumba naye nga nyongera obbajjukiriza temubalumba mu inbox zaabwe kubanga bonna baami bafumbo balina abakyala wawo noolaba babadde bali mu kuddamu ka challenge ka Dax Vibes akakayimba akapya ate ke yakubye so nawe wenna akeetaaga osologena ate n'okanoonyaako kubanga muliro kale bwe tweyongerayo ne Palaso munnange mulina maaso wano nga ye akyewera agamba tebinnaggwa nze yakusookereza nekubba oluyi era nze ayina obiggalawo mulina maaso wano ng'ate alina obubaka wamma bwaweereza aliani skin katubulaba ate tusobole okweyongerayo ba mikwano wamma n'agaleero banange bino byo si byakuggwago mazima mujje ebintu ebyo ebiri eyo bye mugenda ne mumenyesa nnyumba z'abantu amajambi agali eyo ge twalabye ensuululu ze mulina eyo yonna ze twalabye emiggo byonna bye mulineyo mu kikomera mu bijjeeyo mangu musenguke ku kyalo mulina ebintu bingi mu kikomera bye twalabye bye mukozesa okumenya amayumba g'abantu obusimusimu bwe mwabba oba kati mwabulongoosezaawo simanyi naye muveewo emakindi oba mukyuse mu mpisa tetulina buzibu awo nno weetuli era nga ye wamma akyewerera ddala enkolokooto agamba gwe saagala bwana buto kumanyira mu music industry ng'ate ffe twasangibwawo tuli baakakulukaawo bino byo kyendabye si byakuggwa amazima gali nti wetuteesabira omusaayi guyinza okuyiika kuba sayidi zombi zeewera tewaliiwo ntono kusenguka nsengusiza bwereere era kira yantu wange yasoose mwamulabye okubakakasa nti nsobola okusengula natuuse ku poliisi ne baŋŋamba naffe kyatulemerera Palaso banange mu butongole mbegayiridde olweyo lw'ekibuga mulunkwase olweyo olukadde bwe lumanya ensonga zonna twagala enjakule
ng'asobola okukwata smartphone nakkirira mu kibuga n'akomawo mirembe. Twagala Queen akule ng'asobola okubeera mu mmotoka ye ng'endabirwamu ziri wansi nga teri agamba. Bwe tweyongerayo munnange ne Arthur Kayima naye nno olunaku olwaleero alabikiddeko ddala bw'atyo. Mabegako awo yagenda n'afuna depression oluvannyuma lw'omukyala omuzungu nno ka Bebe Cool kaali kawala kato bambi kaamukyawa. So Arthur Kayima yagenda ne yeeteekako ekifaananyi nti muli wa bisiyaga. Munnange si muli wa bisiyaga, just biri yali anoonya mpapula naye nga yali ayina omuwala gw'ayagala omuzungu. Bannange yamukyawa naye yakola live ku live naye maama endabika kati gy'alabikamu ayinza okuba nga yavudde mu depression nga yatokomoka omugambo n'atuuka n'okugamba nti oba nfe. Bannange yali agudde mu laavu n'akaana katto akazungu. Kale bwe tweyongerayo ewa Rema Namakula wamu munnange ne Dr Hamza nabo nno be bamu ku baabadde ku mukolo gwa Irene Ntale. Jjukira Irene Ntale naye yaliyo ku mukolo gwa Rema Namakula nga Dr Hamza amwanjula. Naye maama Dr Hamza bw'ati bw'alabise oba ani amusala akasige ayina enkola gy'akakola wano mu maaso bannange. Gwe wenna akola akasige ka Dr Hamza osaana kuwa kirabo kubanga baaba okamementula, olina enkola gy'okakolamu. Naye nga bwe tweyongerayo ku nsonga za Palaso wamu n'Alien Skin munnange tebinaggwa era nga yenna Mukasa mweteefuteefu okuyimirira Palaso singa Alien Skin abeera amusibye. Namukasa kiki ekikuwalanya Alien Skin? Bannange abantu beezimbako entalo nezitagatta era ezitagasa. Kati sooka omulabe maaso wano nga attotola ate tweyongereyo n'agaleero. Katulinde mulabo banasiba Palaso naye baba bakutte Palaso nina ndaga muntu nina passport sineza obuteyimirira Palaso mutabani w'amayanja olaba neyimirira batankwata kolaba nali musango gwa haji gwe saafu namuwadde ebisatu nenkola mwoyo gwansi ate olwo anko Palaso ankubidde omulabe wange bankuba ne babba ne charger yange bosi waabwe gyatambula chargingisako kuba yali fast charger nagigula Dubai. Mafia ki omubbi Nibadde balabisiza oba Clement yabadde wabula kandekerawo. Awo nno bwe tutuuse era nga yenna Mukasa munnange mweteefuteefu era okweyimirira Palaso singa Alien Skin aba amusibisiza. Kati ate mu kiseera kyekimu munnange byo ebintu biranze. Jjukira nabagambye bino byo byagaseemu ne Bobi Wine. Kati maaso wano waliwo ate asavudde Bobi Wine mune ebyobufuzi yabivaako awuza struggle ne maama struggle tebakyamulaba era bafundikidde nga bawaanye Dr Kizza Besigye mbu yali ategeera kye yali akola nga ate nange wengendo batuusaako Uganda abaali banunula Uganda twafiirwa Dr Kizza Besigye. Sirabangayo kibiina kisiro nga kibiina kya Nuupu mbu struggle. Bano abantu basiru we mubanga mwateeka mu bannayuganda essuubi abamu ne bafiirwa abantu baabwe nga mulina kulwana Museveni kuvaako ng'omulamwa gwa Museveni muyina kulwana Alien Skin kugwa muyina kukozesa Palaso State Agent n'Alien Skin akolera Museveni nga kwe kulwanisa gavumenti n'omusaayi gw'abaana abaafa. Bannange Dr Kizza Besigye komawo mujjukire emabega Besigye teyalwanisa ku bayimbi omulamwa gwabwe gwali gutunuulidde Museveni naye omulembe guno ogwabikka Besigye ne tubawo obwesigwa nti bagenda kujjako Museveni be bantu abadda mu bayimbi ne balwanisa. Ssaawa za leero waliwo olutalo olutambula wakati wa Alien ne Palaso ne weebuuza kati baneena abalina okulwanisa Museveni ate kati lwaki balwanisa Alien Skin nakudda mu ntalo z'abayimbi. Kyova olaba bannanga abaafiiririra Nuupu baafa bussiru. I'm sorry to say this. N'abaalemala bonna baalemala bussiru. Mwafiira ki? Ng'omulamwa ogwabattisa kujjako Museveni nga bali ku Alien Skin balwana eyakajja. Museveni amazeeko emyaka 4. Alien Skin yakajja myaka 2 naye amaaso ne tugajja ku muntu ow'emyaka 4 ne tudda ku Alien Skin. Bayonoonye ebintu ne bagamba tulina wini Uganda neeterera ne tufuna eddagala enguudo ne zitereera. Tolabanga ekibiina ky'abasiru kyekyo muli ku mulamwa gwa struggle muli mu bayimbi mulwana. 226 atuuse mu kifo ky'okukoowoola abantu okulaga enguudo embi okulaga amalwaliro amabi muli kulaga Alien Skin nga we baakubye emmotoka ze. Ssaawa zino ne pulezidenti
Bobi Wine naye bw'atyo munnange ate bamuyisizaamu eggaali. Mbu abaana b'ekifo kye bali mu kugamba ekifo kye bali badde balwanirira eggwanga bo ne basigala ku swago wabula ate ensonga bazivuddeko dda abazikwalira ne skin ne palaso kale munnange we tuli mbwe era baafiirwa nnyo awo omusajja Dr Kizza Besigye ye nga ye yali amanyi ekintu kyayagala era nga ali ku mulamwa naye mbu munnange ye Bobi Wine ali kubye ayisa bivulu si bigambo byange wabula nammwe ngaati we mbiwulidde mu kavidiyo ako ketuva okupureyinga munnange bwe tweyongerayo ne Bebe Cool munene big size ono nno emission ye yagamba nti wanaamala okuba kiwaatule yonna n'agijjuza n'agibooza agenda kuzimbira Bridget ono ennyumba munnange kyamaze nekituukirira era ngenda kuba mbateerako obutambi obw'enjawulo olunaku olwo yageze maka gaba Bridget n'alambula poloti ate gye baamuguziza era essaawa zonna Bridget ennyumba gy'olaba kwali agivaamu ate agenda mu nnyumba empya naye nga eyitidde mu mikono gya Bebe Cool yagimuzimbidde kale bannange ebintu bya Mukama bino byo bizibu kyenyiza obbagamba yo n'omwana Bridget wamusalidde wano wennyini abamuganda big size Bebe Cool ali mu kulambula poloti bagenda okuzimba ennyumba y'omwana omuwala Bridget n'olwekyo ne wano kuluno oluwanyi wano tukomye ekikumi we kyakoma tukirira kati wanne tukkirira wansi mu kikumi Uncle Bebe Cool ye munnange asazeewo ate ebintu abiyisiza embwangu ono ye tatulwisiza nga ate maama wa champion gudo oba byakomawa bannange byabuliraawo naye mbwe ennyumba yazimbibwa naye nze nga nze sigirabangako naye mbwe baagizimba ngwe mpulira naye ono ye buli kimu kyonna yasazeewo kibeere kya mu kamera kubanga era n'omwana yamufunira mu kamera kale bwe tulira muyina maaso wano nga bamusanyukira bw'atyo munnange omukulu Bebe Cool big size bwe yagenza ate ewa Bridget era ne bamulambuza poloti gye yaguze jjukira yagamba nti ekivulu kino kyakola agenda kuzimbira Bridget ennyumba bannange ebintu bya Mukama bino byo byewuunyisa era baddi yanyongera obbajjukiza nga tonafa teweevumanga nsi simanyi buno obudde kiki ky'oyitamu naye Mukama akuyimusa mu kaseera akatini bwe kati Bridget ono yajja ku TikTok ng'atuyimbira obuyimbawo obw'eddiini ng'asaba essaala munnange olunaku lumu Mukama ekisa n'akibulukiza mu Bebe Cool era buno obudde bagenda mmuzimbira gaggadde w'ennyumba kale so nga tonafa yogeranga bitono eri Mukama Katonda aba akumaanye naye ekiseera kyo kikibadde kinnaba kutuuka munnange bwe tweyongerayo ku nsonga za Lion Skin wamu ne Palaso eyali saidi kiiki wa Lion Skin ne bamala ne beekyawa muyina mu maaso wano ng'ate naye ayogera amafuukule talina kantu konna kayogerera Lion Skin naye maama omuntu gwali obeddeko naye mukwano ne mwesuyitiza ne mweyita bebi buno obudde gweyogerera ebintu ebyo batya newe ngenda kubanga mbalekeraku wano akatambi era nze mugenda basibulira wano bamikwano Omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Souvenirs X. Alien Skin, oh yes. Bear with me, eno yo video yange esookedde ddala okwogera ku nsonga eno naye already Jenny being Jenny bantadde dda ku ntandaalo nakoze eki nadiweetinze katuuni and I was just there. I didn't say anything naye batandise dda Jenny teyandibadde gwe. No, bear with me guys. Ebintu byakyukamu, that's for a fact. Naye mbadde mbasaba uliza video eno nga toli biased because personally I am not. In fact, sina na side kwendi siri team Palaso ate siri team Alien Skin. Ndi mu makati. Natudde ne ntunuulira ebintu bino okuva lwe byatandika. Clips ez'enjawulo here and there, threats here and there, n'ebirala. Nase ne conclusion egamba nti bana ababiri Palaso ne Alien Skin mulabika munoonya saddaaka at this point. Ate saddaaka yandibanga si mmwe wabula abaana bano be mutambula nabo bafanzi bammwe mujja kwesanga nga musaddaaseeyo omuntu lwa nsonga yakuba nti mwagala nnyo proving a point. Era kutandika ne Palaso
wakoze ekintu ky'obuvumo ennyo era Uganda yakutidde nnyo, Uganda yakuwanise. At this point njagala okugamba nti you're one of the true kibandazi betulina mu Uganda betubadde tetumanyi era nga twabuusa amaaso oli kibanda owaddala. Ate era wamu njagala kugamba nti toli kibanda n'akamu ku bye wakoze tewali kiraga nti oli kibanda. Kibanda owaddala oba omulwanyi owaddala oba omusajja owaddala bw'alwana ne musajja munne tayingizaamu baana, tayingizaamu famire, tayingizaamu kwonoona bintu. Okwonoona ebintu nno kibeerewo. Naye ekintu kye wakoze okuyingirira famire ya Fangon, Alien Skin, ne bakasuka amayinja abantu bo nga tebamanyi mwana ali luddawa. Omwana ali mu kinaabiro, ali mu buliri, eddirisa kwe mukasuka kuliko omukazi, kuliko mama wa Alien Skin. Mwakoze bubi. That was brutal. That was beyond. Feba friends tuyinza okunyumya ne tukuwanika era after video eno ngenda kuwa ebimuli nsonga nja kuzikugamba. Naye mu general analysis kintu kye wakoze kyatulaze nti you're a coward. Omusajja si bwe yeesa. Njagala weeteeke mu ngatto z'Alien Skin ku ssaawa eyo. Palaso oyagala nnyo maama wo, maama Mayanja. Palaso omwana ono Palaso akwagadde. Nti ye mwana atunuulya mabweno langa amutunuulya n'omukwano mungi nnyo. Pimamu ku ssaawa eyo ng'Alien Skin yasitudde gangi ye ne bayingira awakaawo. Ne basanga mama nga ali mu kukola kacaayi, abazadde be bazuuka ekiro awulira kasukaali kamukendedde mu mubiri, awulira omutwe gumulumye. Ne bakasuka ejjinja ng'ali mu kiyungu ne limukuba Palaso. Olowooza tekaba kalabba ke weetaddeko. Abaana, mukyala wo, you are a father, for God's sake, Palaso. That was so wrong. That was very, very wrong. That was so uncalled for. Ate era wamu, Alien Skin, bw'oba wasalawo okutinkulanga entalo ku bantu, kola kye bayita safety. Noonya security gy'owa abaana. Noonya security gy'owa omukazi kw'otadde ne maama n'emikwano gyo n'abaana abakutambulirako. Abaana bo beetaaga security. Bw'oba okimanyi nti gwe okubeerawo mu music industry abantu okutya oyina kubanga otankuula entalo here and there, abantu bakutegeere nti oli muyimbi era bakutye. Ku ssaawa eno okugamba nti you've lost credibility as a musician. Oh yes you have. Naye bw'oba wakukikola bw'otyo, making sure nti abaana bo bawadde safety. You don't know what it means. Omwana oyo tina oyo okuzuuka n'agenda okuwulira amayinja ne bamugamba agenda wansi w'ekitanda, omukazi alina omwana omuto eyakazaala. My goodness, you're not being a father. You're not being a man at this point. Muleke kujja entalo ku social media ne muzitwala ku ground yo. Mugenda kwetta. There's destruction of property, there's robbery, there's death. Abantu bagenda kufa. Alien Skin, wake up. Sound yange gye mutambuza, menke weesulise, menke zuukuka. Nabaga simanyi kuyombolo nali ndezo obulago nga mpedde. Ku ssaawa eno ebafiitinga. Weesulise kaataata, wake up. Palaso gye yavudde manya waliyo abalala bangi nnyo. Mulekerawo okunyooma abantu. Ojja kudda wano weerege ekyo nkikuba, simanyi tujja kikuba engatto, tujja kikuba. Otuuke ku ground weesange ne generations ng'ayina ejjeddamba. Nabagamba mupulaninga abantu bapulaninga. Abantu mubayisizaamu amaaso naye temumanyi kiriyo. Juzi nyina clips ze nalabye nga boogerawo eggaali ya Mudra. Ani alamanyi nti Mudra alina eggaali? Bagambye ate eggaali ya Mudra nkambwe nnyo. Nenga kati gye mugenda muzungira here and there. Bwe mugwa mu magaali g'abantu abaddala abagategesi nga gali eyo wansi. What's gonna happen? So mwabasajja ababiri mwenna muli ba losers ate muli ba cowards.
mwembi ababiri muli ba losers ate muli ba cowards. Your country is so disappointed in you. Your families are so disappointed in you. Your fans are so disappointed in you. Your kids at that. Ono omwana Elienskin ajja kutuusa ekiseera atuuke ku ssomero bamuboole. Ebyo mugamba atumbumbu baboole mbateeke mu diplosson. Bajja kuboola abaana bo nga baga nti kitaata kyo tekiva mu ntalo kyatutama. And it is evident. Kitaata kyo kikuba abantu. And it is evident. Internet never forgets. So, munsonyo video eno kubeera nga mpanvu naye ekimala kimala. Twagala kuyingira ng'omwaka nga tugenda nammwe ng'abayimbi baffe. Mulwanyise nnyo music dano okulwanya entalo ezaddala. Mutunulye ku bayimbi bano ab'edda. Entalo zaatandikira eri wala nnyo lwakuba temukola research. Basudde, bakafeero, basebata, balinanga entalo naye nga bazirwanira omwo biki basajja bampisa baganda. Obashekera kate muziwulira nnyo. Ezaddeko zaali z'abakamiliyoni ezo naye nazo zaali za muziki ku muziki. So how about you go to the studio? Palaso n'okuba oluyimba ng'oddiza Elienskin n'akuba oluyimba ng'akuddiza. At the end of the day mujja kwesanga museka busesi. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.